sumbirayo. Oh my goodness, akayimba kayitirivu nnyo akatambulidde akatuusa ku ddakiika zizino aziri 8 ezakayita ku ssaawa 12 ezakawungezako olunaku olwaleero. Omugenyi waffe olwaleero olunaku lutwalwa eri abakyala, and we are humbled and blessed to have you today. Nga nsanyusa okukulaba nange okusanga ssebo era nkimanyi abalabi bajjamba abeeyo basanyufu bazibu. Ennyimba zino zitukola bulungi nnyo. Ojja kwewuunya ennyimba zo ngenda kuziyimba kigambo ku kigambo kubanga zimpa omukisa. nkuwulidde. Oli otya munange? Ndi bulungi ssebo. Ye gwe Grace Mugume. Mugume Grace. I love the height. Omanyika kati kati fetuga height net. Mbadde ndi awo mbeera awo neemalamu amaanyi naye kati kenkulabye ngumye nywedde. Njagadde bayi tutambulira awo. Gwe sikuvaako kati. Oli otya munange? Ndi bulungi Yesu yebazibwe nnyo. Kama yebazibwe nnyo. Obulamu buli butya? Obulamu bwange bulungi. Wow. Ekisooka nja kwebaza weebale nnyo kuweereza Mukama. Weebale nnyo especially mu worship. Njagala nnyo abasinza. Omanyi kati industry ministry yawan abasinga bagita industry. But ministry yawan abasinga batunuulira nnyo ennyimba zino ezitambula so worship tebamuwadde nnyo obudde. So when I see someone nga ye musinza muwera ddala ekitiibwa oli otya? Ndi bulungi. Sooka obuze ku mulala bajjamba abeeyo. Bannange abalaba jjamba abeeyo nze nzize. Erinnya lyange nze Mugume, nsanyuse nnyo nga nammwe bwe musanyusa okundaba bwe nsanyusa obbalaba. Amiina. Aba UCC bali batya? Aba UCC tuli bulungi nga nange mwendi. Amiina. Ali atya Musumba Serumaga? Omusumba Sara. Omusumba wange Joseph Serumaga ne maama. Maama ye musumba w'abayimbi. Yes, mu kanisa bali bulungi. So ye musumba wo? Ye musumba wange. Naye nga naye alina omusumba wa gguluwe. Kati bonna basumba ba. Amiina. Kale tulinde Grace Mugume, simanyi noonya saagala kuzaayo eri, but how long have you been in gospel music, especially wano kimanyi oli muweereza mu music naye okubeera recording minister artist. Saagala kya artist yo nja kyewala. Nange tekinnyumira. Nange nja okivaako nnyo recording minister. Natandika okurecordinga ennyimba nga nkyayimba mu students ministry. Students ministry church yaffe erina obuweereza nga bwo bw'abaana abasoma obw'abayizi. Kati bwa recording ange ennyimba awo we natandikira okuyingira mu studio. Nali mu vacation yange ya senior 6 banga dene mujiringa emyaka mbadde ngenda awo. Nze sitya kwogera myaka kwata calculate awo ogategate balabalamu yali 2009. Wali mu university? Nali mu senior 6. Toseka. Mbajagattagatta mwawo ope answer. Awo wena tutandikira okuyimba obuyimba nga abayizi. But later on nze jjukira omu ku bayimbi b'ekkanisa abaliwo yambuza kiki oyagala. Owulira oyagala kuyimba nga group oba wekka naye munze mwalimu okuyayana okuyimba obwomu. Era nentandika bwe nava went mu students ministry nagivaamu 2010 nga bangobyeyo obugobi nti nkuze nga tokyali student. Omulabiriza yawummula yaŋŋamba toddamu okuyimba mu bayizi kati okuze. So nensenguka naye sasooka kuyingira ate mu main worship. Ba students bano twogera ku classes ki? Okuva ku senior 1 paka ku university. Kati majorly mu regime yange twali tukoma ku senior 6. Kati nga already nvudde ndi mu vacation ate nga nkyeyita student omulabirizi nangobayo. Naŋŋamba kati either ogenda mu baana ba campus chapter kuba bo be ba mainly university oba mu baana. So nenva mu baana nentandika okuyimba obuyimba bwange mpola mpola. Mukama yandaga ekisa mu maaso goyo producer yennyini eyaproducingiranga ba students yampita. Naŋŋamba jangu ku recordingira obuyimba nga bwombakingirangako no voicing ennyimba z'abalala then nze nenkuwa offer. Wakolanga demo z'abalala? Abalala besimanyi naye nga mbateekeramu amaloboozi ennyimba zaabwe ne bazitwala kati nze producer nampanga offer recording. So kitegeeza kuva 2010 obadde recordinga music? Ng'oli veterani. Oli mukadde mukono. Ekigambo ekyo kibi. Wedda. So Grace Mugume kuva 2010 recording ennyimba. Recordinga bwentereka. Ng'obuwuliriza n'abakuliraanye. Ebumpa omukisa mu kisenge kyange. Owulira toyagala kulesinga balala? Nga nali sekkiririzaamu. Nakatandika nze bayirawo okujja okwekkiririzaamu. Era oba tomalaamu nnyo maanyi
kubanga kiyinza okunzikattira amangu naye kati omwoyo omutukuvu agenza nzizaamu amaanyi nti nsobola nali neetya nnyo nga newembeera ku stage kutama pakulimba yes kati ngenze gaininga confidence mpola mpola nentandika okulooza kubanga abantu bakusanga otuwa omukusanga akayimba otya n'okukajjayo otya okukajjayo kumbe bw'okayimba nagwa mpuliriza nnyo worship nagwa ku luyimba I think sina myezi mingi mabega ku YouTube bwe nawuliriza oluyimba ne lumpa omukisa nali forced okunoonya ennyimba endala nga Grace Muguma ono yaani nenoonya ennyimba ne zimblessing ebya serious so oluusi mundange nze ndowooza n'omulaba akikozesa okumalamu amaanyi kubanga ennyimba zibeerayo nga ziblessing abantu you can imagine nze tomanyi ebiseera ebyo nga ntuula ku luyimba olwo ne ndusabiramu ne bwe mba nga mpeddemu amaanyi nange ne lumpa omukisa ngaaze so I think wateekwa kubaayo abantu abalaba weebwa omukisa nga ffe naye oluusi nga mwe mwemalamu amaanyi nze nange ennyimba zange by the way zimpa omukisa kubanga kiba kyamagezi naawe n'oyimba ebikuwa omukisa n'otakola bukozi kukola ssente ennyimba zange nange nziteekamu nempeebwa omukisa kati naye nalwawo okulowooza nti n'abalala basobola okuweebwa omukisa gwegumu so luyimba ki lw'oyimba naawe n'ogamba nti naye kakati ate luno amazima go gali nti nange ndiwulira abantu batandise kubanga oziyimba ne zikuwa omukisa nga naye abantu banaalwagala waliko surprised ng'ofulumiza oluyimba abantu ne balwagala lwali luyimba kyolwo nga lwa mwaka ki atogera ku mwaka nze nabibuddeko ebyemyaka just buli oluyimba toluyimba olwo olwobambi abantu baweebwa nnyo omukisa olwokubanga saatanga nnyimba ennyimba zensoose okuta mu bantu ezisinga bandaze nti bazaagala nfuna amasimu n'okuva ebweru w'eggwanga nga bagaba bannange abamu ne bampa ne ku ssente wayimba luno oluyimba mukama ngambye nkweya abiri gaago nakuwa ssente naye ng'omuntu tomulabangako nemmanya nti eddoboozi litambula wangi olumu ku ekikulu ekyaddala ennyimba z'ennyimba siziyimba nga njiya nze simanyi kuyiya nnyimba mba nsaba kubanga njogera nnyo omutima gwange mu maaso ga Mukama abasinza bwe balina okufuna ennyimba bwe mba neefuka mu maaso ga Katonda Mukama embeera yange yeetaaga gwe era naluyimba ndi mu kusaba kati nempuliranga ng'ebigambo ebyegatta nenfuluma abweru nenrecording I was in church nsitula ku biwawaatiro nali nsaba awaka mu nnyumba era nentandika okuyimba bwentyo nenyimba omwana wange omu naŋŋamba mami that's a beautiful song so I came to my senses and recorded nenkubira producer nemuga tulukole so bwentyo bwenfuna ennyimba yesebo so zino luno embeera yange zolabye nga zikola nnyo nnyo lwokuba nti zo wazita n'ozituwa nezifuuka ezaffe kasana kuba embeera nenjita nagenda okulaba nga abaana bakoze challenges ng'oluyimba lutambula nga ndaba abantu besimanyi nga bakola challenges nga binkomerawo babisindikanga ne binkomerawo kati mukyala Musumba Sarah Serumaga anzikiririzaamu nnyo era ye yagamba oyina okukola concert mwana gwe ekyo kintu kyokola kyamaanyi tugenda tuba concert kubanga ndowooza yeddako wano kakati njala kubuuza wali otuseka ekiseera n'owulira nga oweddemu amaanyi ebintu bino oyagala bivaako ebyokusinza bino ebyokusinza ng'owulira nga waliwo somehow somewhere waliwo ekikumazeemu amaanyi ekikubye nogaa naye bannange Mukama ononsonyiwa busonyi naye ekintu kizitoyemu kyali kizitoyeko tonsimasima kubanga waliwo abantu sibyase nga babivaako naye nabo baliko ekintu kyali kituuseewoko iye kyali kyekyo tewali musinza atabadde challenged sikikkiriza okuleka nga waliwo anajja naŋŋamba olunaku olumu nali nakajoininga main worship team ku kanisa waliwo olunaku olwo lwammalamu amaanyi ze kati okuyimba nkuleke kuba nakola service mu kusinza kati usually rehearsal esooka batwevaluatinga naye ebigambo ko olwo ebyava mu bakama bange bangamba siri musinza bangamba nyimba bulungi naye eddoboozi yange terina nnyo makulu kati mafuta mmye nempulira nga amaanyi gampeddemu nenga kati nkola ki mu group y'abasinza nga nze mwennyini sisinza but challenge eyo yankasuka okunoonya Katonda kubanga nzijukira ekiro ekyo we baŋŋamba ebigambo ebyo byannuma nenkaaba naye nasula nsaba nga ŋŋamba omwoyo omutukuvu bwe kiba nga kyawandikibwa ku bulamu bwange okukola kino kuba nakiwulirangamu emirembe njigiriza bwe bakikola
bwatyo mukama we yatandika okunsomesa mpola mpola sinnatuuka nkyali mulimu ogutereezebwa naye bwentyo bwenzijenjika naye nga nali mbivuddeko nowulira nga kizito yemu naye ngamba babyeyimbire so kitegeeza nti naawe aweddemu amaanyi tokkiriza kintu kyonna okumalamu amaanyi okuteeka ku leve eyo ey'okuteera ddala wansi nsigazaayo ebibuuzo bibiri tugende ku luyimba olulako tugende ku concert wakatandika kujja media right yes enyimba zo newankubadde mukama yazituusaayo dda zakatandika ofunye challenge yonna mu media lwaki onjogeza ebya tuyogere oyinza okwesanga challenge zirina kuffe ffennyini abali wano nze mu media nakate videos bit naye challenge endabye nti mu media bw'oba tolina ssente tewali ayagala kumanya ebiseera ebisinga so bwe nakola embeera napushingako nempulira nga ntuse ku ssengo olw'enfuna yange omuntu agamba nyabo tulukubye oluyimba olulabye sente goni mugulirayo goni neŋŋamba bannaye kati nze nfuna Rest TV natya okujja naye tebakikola saatuuka nagweramu amaanyi nga sinnatuuka naye nga mukama wadde mulungi Rest TV by the way kati kunsitula nenkita nenga sitambuza luyimba wantu wonna lubeere ku channel yange era salutambuza era mukama abantu balulondanga okugenda olaba ate TV endala ziri kuba olw'ekisa kya Katonda. Lwaki olowooza nti abayimbi especially abasinza bw'otunuulira bano bakubalaga bakuba ennyimba zino endala bagezaako nnyo okupushinga naye tekiri kuggwe weka worshippers tulina engeri balina engeri gye batasindika musiki waabwe nnyo okufaananako ne bano abalowooza kiva ku ki amu ne babayita ab'amalala nti tebasindika music waabwe tebapushinga musiki waabwe tasobola nti munkubire kayimba kange ku TV obutafaananako ne bano olowooza kiva ku ki tulowoze nti malala nga bwebwagala ti abasinza balina amalala bannanga abantu boogwerera abasinza nze sirowooza ne baleeta ne bino nti munanga malano gaali ne Lucifer banange ebigambo biri awo olusi ne bakugeraageranyako ne ku bayimbi banno kyomulaba kati naawe bwotyo yes what do you think about that sikiwanga nnyo birowoozo naye nze kyendowooza nti buli omu akolanga bwawulira mu mutima gwe nze nfunye ebyokulabirako by'abantu nga bapushinga ennyimba zaabwe ate nfunye n'ebyokulabirako by'abantu nga tebapushinze ennyimba zaabwe Katonda n'azipushinga kati nze okufuba kwaffe owulira ekyo kigambo kya nyimba mu luyimba lwange nti okufuba kwange tekuli mu maanyi I've ever tried things in my own wisdom ne bigaana kati nga nze omunjogera ku ludda lwange wali ekigambo kirimbo ekyokola nkimanyi weebale kati njogera ku lwange kubanga ebintu ebisinga oba oyagala obikola naye n'otegeera nti ne bw'okola otya togenda bikola kati ebisinga n'ogenda ku maviivi Katonda n'akola ebisigadde naye abalina obusobozi it is okay bapushinga nga bebagala naye eriyo abatalina nga ne bwogenda ewa Giovanni nga gamba kozi gwani ani akumanyi ani akulese oyimba biki kati ate ebintu ebyo bimalamu amaanyi nawulirako omuyimbi ng'agamba tiyagendako ebaproduce omu n'amuwa akayimba kakakubi mbu yali afuluma bwati n'amukasuku yakasidi ne kamusooka ffe tulina kompyuta kiri nnyo muffe ne kamusookayo mu mulyango kati ebintu ng'ebyo mutufu binafiya era omala n'ogamba kanyimba ennyimba kanyimbire ekkanisa kampulirize ennyimba zange naye kati kino kankigambe bannaffe abali mu media bannange naffe tugate tofaali ku buweereza buno ate obufuuka nsonga ereetera omuntu okuva mu buweereza buno bw'okusinza kozi nze nakizuula ng'omuntu nti waliwo abantu ababeera eyo ng'ennyimba zino zibawonya buli oluziyiza oba oziyiza omuntu omulala okuwonya so mukama bakuwadde opportunity okukuba ennyimba ndowooza kiba kirungi nnyo gwe naawe n'okola omulimu gwe mukama naakubulesingireyo sikyowa bakiri kale njaga tuwuliza akayimba kano kewayimba ne mukyala muwanguzi bakayita nsitula ani awandiika oluyimba luno nze mwene
osinzira ku ky'okuwandika oluyimba olwo lumpa omukisa nkugambye siwandika nyimba bansaba I know katukalabe then tugenda kudda twogere concert alina concert ku Easter Sunday wali ku UCC atujja kuba ye concert yesookedde ddala nteekwa kugibeeramu banange esooka eyo nkamanyweza ekigambo nteekwa kugibeeramu mpeebwa omukisa kale nsitula akayimba ka Grace Mugome wamu ne Pamela Muwanguzi. Biri abiri mu ebiri ku luyimba olwo awendo tadde kakati katsoke togere concert then tujja kudda ne luno oluyimba olulala concert yesookere ddala kiki ekikuletera okukola concert embozi gye nakunyumiriza ogyerabira mangu nedda saagyerabire naye waliwo eyamusumba Sara Serumaga oyo enjimize nzijukira kati kuba nagambye tujja kuddira emboozi eyo ekanisa yaffe eba n'ebivulu 3 buli mwaka ebikkirizibwa abaana b'ewaka nga byakusasula kati basipotinga abaana naye first come first serve kati nasaba okukola ekivulu na mama Sarah yanteekamu ekirowoozo nga maze okukola embeera naye embeera nagikola 2 so nangamba you need to do a concert nenkyesamba kubanga ebintu ebyo sigambye nti nkoze nga ntuuse wano ebintu ebyo kati nangamba katukirowoozeeko omwaka ogujja katusooke tukiteekeyo mu basumba tulabe kati omwaka ogwo nekitayitamu ne bakipushinga mu 2023 nekitayitamu ne bakipushinga mu 2024 kati nze ngandyokke nga mpulira kiri wala kibeereyo kati we waayitawo akabanga 2024 baali bazimba kanisa ne bateekawo ebivulunga bya kusonda sente zizimba kanisa ebyo byonna ebyaliwo ne babisazaamu n'ekyange mwe kyagendera yes kati 2024 nenjiyitako bwentyo naye 2025 nange eggwako ne bankonfaminga ne bagamba omwaka ogujja gwolonshinga nensooka mbitwaliraawo kubanga era byali wala we baŋŋambira naye bannange Desemba agenda okugwako nga mpira ebyenda bintokota yoyingira January nga buli kaseera ngamba Mukyala nsabirayo Essara nga mpulira ntidde naye omwoyo omutukuvu bw'ogwa ku bigere bye siina nsonga gye simugamba siina nsonga era bwentyo nansabira neneesabira ennaku ezo naadde mugamba neebuuza okutya gye kwagenda simanyiiyo kubanga Katonda yampa obuvumu. So it's your first concert? Yes. Wow. Kuva 2012 manya 2019 ofuba n'ekintu nyimba tutu no wano nino oluyimba olunyumira nga tugenda kwogera concert ku sente meka biki ngenda kusaba ndo tulina video Cherisa Paul oluyimba olwo atusooke tuluwulirize katono nnyo ojjaddu tuyimbira I love that. Senior 6 eyo gye nkugambye yonna dokola oluyimba olwo ba olw'omusaayi kakati ekibuuzo era nja kibuuza ennyimba oluyimba luno naluwulira dda naye nga waliwo aluyimba eyashootinga video bamuyita Carol Kyambala oluyimba luno lwani omukyala oyo agenda okukola oluyimba olwo nga nalukola dda naye nga terulina video ate nakolerawo walukompozinga oba naawe walusanga waluddamu buzzi olwogo waluwandiika oluyimba olwo olulaba naluyimba nga ndi mulwadde nga ngenda kufa Senior 6 eyo gye nkugambye yonna nagimalako nga ndi ku ddagala yonna nalwala so mu process eyo nga nkyalina muyizi mwempandikira oluyimba olwo kati nze bwe nayimbanga obuyimba nabuyigirizanga amakyaki kuba natambuliranga eyo wansi nga sinaba kujja eno limelight era nange natuukangako omukyaki nendeekanga obuyimba bwange nga babuyimba naye nga njijukira omulabirizi yayita nafa nagendayo complainingako naŋŋamba ennyimba Mukama yazigaba naawe sizizo
so nakinzi ng'olise balu lwamala ofuluma nemwezako ne message by the way ku Facebook account yange ne basooka bagihakinga kuba nali sinange gye mutubanga njaga tusooke tusule twogere kuba yakyusa ebitundu nakyusaamu nakola kati nga sirina nnyo gye mujja kati nemwe namweza message ku Facebook okwo account yange ne bagihakingamu eyo negenda nenzigulawo empya nga sikyamulina nengamba anyway ate omulabirize yawumula wayogerera nti munnange n'ennyimba zino mukama azibawa buwi so don't own togamba nti nyimba zange as long as it is benefiting the kingdom just leave it leka abantu bayimbe kubanga ayina gyatuuka ate gwe totagenda kutuuka ng'ate obubaka butuuse nenkita nenkivaako era sikifanako naye mu mutima owulira nga are you okay with that? Very okay. How would you feel oli wakwata oluyimba lwo nga olutusoso kuyimba otya title yalwo embeera oli naaluddamu kisinzira mbeera ki mwaluddidemu nga bwe nkugambye nti ne luli bwe baluddamu era nasooka nentuukayo ndabe just nesifuna mwaganya kati kisinziira waliwo abaluddamu ng'olusanze mu kyaki balukuba eryo essanyu lyereere naye waliwo okubeera ng'oli akikoze kamusookeyo kawulidde kamusooke ate nga bambi ekyamazima naye yennyini nkikuwa tamanyi gye luva teyaluyimba nti atakinge eyalimba oluyimba yayimba oluyimba kuba lwamunyumira kuba kayimba ako Jovan katambula era ne mu studio Uncle Chiwa ye yakakola Chiwa Jason yangamba when aluyimba mu studio yangamba we've been singing this song in our church and we didn't know is it your song and I told him this is my song nalukola nga ndi muyi kubanga my period from senior 4 to senior 6 mweyo period mwe nawandikira kakayimba wow kale mukama yebazibwe naye nga nyongolo gamba bayimbi bo yagala luyimba lw'omuntu mugambe ko sikiwa ntosobola ogaana omuntu okuddamu oluyimba ng'akugambye najja olimba lumpa omukisa ng'akugambye yakiwa omuntu emirembe n'essanyu asobola okugamba nti go ahead genda okakole nga tokikoze bwotyo ojja muleetera okulowooza mu ngeri endala ate ng'oluusi naye aba simutuufu so I think kale wede concert katuveeyo eyo Easter Sunday tuli ku UCC Kasubi kakati ffe tugenda kujja okuyingira kwa sente mmeka nsitandika okusuula akabokisi oba nkulekera etiketi nino suula akabokisi okuyingira general interest ya mitwalo ebiri jokka gumu ebiri ne bw'osuula eno wiiki gumu ebiri ziba ziwedde mani nosuula olukumi ne bw'osuula 10 wootuukira nga 2 epo oba ozizawera dda ng'olina n'ez'okunfuuwa kati concert abaana abato basasula omutwalo ogwo n'abaana bagenda kujja kubanga ekivulu tekirimu kuwemula abaana twaganye obakuliza amakubo ga Katonda lw'oli nkyaza nkuwe bye nayitamu nakulira mu Kristo so abaana bonna generally tubakulize nga balaba kyetukola bakikole kati bamusumba bange Pastor Roland oyo tumukoze tutya oyo VIP wali awali Pastor Roland wali ekimuli waliwo kyekirala waliwo juice Pastor Roland watuuka Pastor Roland tugenda kuwa VIP tickets Wobo tugambo batukuwa yakakadde tebo family it is a family concert bring your family abana tobatwala mu biduula gye bagenda bakubira jangu abana balete ku kanisa tusinze balabe ku bayimbi abalala bagenda kumperekerako banji ddala bemumanya ate bemwagala yes tubogeremuko kuliko Pastor Wilson Bugembe ya confirming anangamba program itaiti naye ngenda kufuba amina Pastor Twina Herbert confirmed to come Pastor Joseph Ngoma confirmed to come Pastor Justin Manabosa ampita mwana we wa kumugugu so tasobola butajja kwali ku Pastor era jali Pastor Sarah Serumaga Pastor Favor Senfuma I know kale so VIP basente meka ba VIPs batandikira ku mitwalo 5 tugamba nti nakuyisizako bwa VIP mitwalo 10 mitwalo 2 mitwalo 5 emeza ya kakadde kati the likes of Pastor Chiwe Wesi
the likes of Pastor Roland ku table wali tweyanzege so tusanyuse nnyo ndoza ngenda kusaba kino nkikolera nnyo abantu abaze batubuulire waawe tusobola okufuna ennyimba then tugabe namba z'essimu kubanga Ferres TV era nja kusaba bufulumya ennyimba totya ffe tuli baweereza era tugenda pushinga music era totya bw'otya awalala Res TV jangu tujja kumeka sure nti obuweereza buno tubwongerayo gabe namba y'essimu then otubuulire omuntu ayagala concert agijjawa enamba yange ey'essimu gye ngenda osooka okugaba eri 0771 48 13 43 MTN bawe ne Airtel then concert ekya sente mbanga njagala kukyaza ku chache waffe ochajinga sente meka enaku zino banange njogera ku lwange sogera ku lwabayimbi balala abasinza mbu batuchajinga sente nyingi mpulira bubi nnyo abantu bwe bakubira nga bakuwa omwaganya oba mwaganya nga bakusaba ojjo blessing ekanisa yabo bamukusinza ne bakubuuza kakati ebbaasa tutegekewo yammeka nze kyekibuzo sikiddamu tukusifu betunamufuna akulwa abayimbi abalala tuvudde mu concert kimanyi tujja kumufuna emirundi emirala mingi nnyo atube nga tetwongera okunyumyako ate naye nenda kuzomwezi azigenda kubeera abiri I think aku Easter Sunday atugende wali ku UCC twagire Grace Mugume tubeereyo bambi mbasabye tujja kuweebwa omukisa ino amen kale tubalekere kayimba ki situla bawe repeat tuwe repeat ya nsitula kale tuina service wano ekansanga Miracle Center nja kusagwe mukwano gwange ali okumpigezaako kubanga atoyanguwa fe tugenda balekera obuyimba buno tujja bawansitula funa akayimba ka Sara Serumaga nako katuwe otuwe akayimba ka Favor Senfuma nako katuwe enyimbe zesatu tugenda balekera n'enyongero kujukiza kaongezi ko nako lwaliro kansanga Miracle Center jagumu service yatandise dda ojja kuweebwa omukisa Pastor Isaac Chobe achiwewe nsi wali buterevu nnyo Pastor Roland wali n'abaweereza balabangi nnyo nyine ddala gubadde mukisa okubeerako naawe era weebale nnyo weebalire ddala neyanze getaata bannange weebale kunnyaniriza amina awatali kunfunyisa kikonde I know kati okoze otya mukama akuwomukisa ebyo bya okoze otya Blessed Charles okoze otya naye nga Blessed Charles weebale nnyo weebalire ddala era nawe tukusabira mukama akuwomukisa weebale nnyo connecting omukyala olwaleero omukyala waali ate nnyo tulabire ewaka naye leero waali mukyala Blessed Charles kale ladies and gentlemen of course tusobola kusooka wano nja kwebaza mwebale nnyo mwebale ddala ku lwa Mumbejja Helena ate tubadde omukyala Cherisa yabadde mu control room Uncle Ivan ku camera until tomorrow mubeere bulungi. You are watching BGP TV, the Father's Heart. Yeah, this is Kansanga Miracle Center. In a block, this is the church. Erina yo block, kuliko Sunday school, church y'abaana, offices, hall, eri church ya Kalina. Kati tuva wali mu program ano waliwo okusaba kwe bateekawo buli Friday and Wednesday. So kati this is the mulaba balina ekisaawe empaka eri kati this is the parking gyetubaddemu. So tuva ku mu program ya Jamba abeeyo wamu ne Giovanni ne Mumbejja Helena ndi mu kutambuza Grace wange ono ku media stations ez'enjawulo tubeere nga tutambula tubeere nga tukola program tuli mu kulanga at worship. That is Helena Mulabe. Helena Mulabe. Oh, no. Naye Giovanni kamala ate okugira Giovanni oteeka nnyo abaana bange ku TV kati nange kutadde ku TV sebo mukama yebaze. Amina mukama yebaze. Oli otase. Ndi bulungi ddala oli otya munange. Lwaki oyagala nnyo abayimbi nga Blessed Charles. So omusayi gwaffe lwaki gulimu nnyo abayimbi kiki? Simanyi naye nga abayimbi bo tubaagalira ddala. Twakwebaza mukama olw'ekisa. So twagala abayimbi ze njagala nnyo abayimbi ba gospel. Leero badde na muyimbi kisa. Badde ne Grace Mugume omukisa. Naye ennyimba z'oluyimba okuva kutandika mpaka werugoma kiki? Munnanga batubayimbira ddala emitima gyaffe. Ekyo kye bayita Kindagidde ddala mbu mu buyimba bw'abayisimayo mbu bayiseeko dda.
tebukulimu olaba oyimba ennyimba zino ate olina ba gospel bayirawe abayimba ennyimba nga tuzitegeera naye bw'olaba omuyimbi kati ze Grace Mugume tabadde nnyo mukwano naye nga mpa omukisa okitegedde ono mubeja wisose naye nga ennyimba kuva ku lusooka ne zonna nsobola Grace yankubira nga papa omwana bannanga atutta oluyimba lwange bannange ngenda neŋŋamba okula omusaayi andibadde nafaanayo olw'omusaayi naye njagamba abayimbi ba gospel kino kyo ngenda kisaba bw'otegeera nti oluyimba lw'omuntu ogenda kuluddamu genda omusabe toyimba luyimba kubanga yes gospel kubanga otajjakkaanya luyimba mukama alumuwadde naye era naye talutunda naye bw'oba ogenda luddamu ndooza kyabuvunaanyizibwa omuntu mukubire kasimu musabe mugambe nti banange mpa omukisa sooka omuwaane mugambe naye mpa omukisa naye oluyimba luno mbadde mpulira mu mutima gwange nzikiriza nduddemu tasobola ddukuma naye buliwo ekiisa omuntu omubbi kwe kutwala ekintu nga tebakikuwadde oli bwakeera ku makyanaga nti wabba oluyimba lwange amutuufu newankubadde era mukama yalina ensonga lwaki teyaluwa gwe yaluwa ye newankubadde era zaffe naye mukama yalumuwa n'ensonga kati bwobanga oyagala okutwala ku ekyo mukama kye yamuwa musabe naye ajja kigwa kubanga naye ajja kigwa kubanga akimanyi mukama yakimuwa so I think kyabuvunaanyizibwa nnyo abayimbi ba gospel obanga oyagala kuddamu oluyimba lw'omuntu musabe totwala butwazi oluyimba lw'omuntu si kyo wamma tulina ensonga mu mbeja waliwo media stations ez'enjawulo naye ng'abantu batya okulangayo concert Rest TV kiri kitya ffe tuli free tuli free by the way nebaza mukama ku Rest TV n'ababuulizi b'enjiri by the way newankubadde musumba waffe Pastor Isaac Chowe Chowewesi yekini TV netukkiriza kasita enjiri ebantuufu ekyokubiri tulina ka offer ke twawadde abayimbi ba gospel bokka bw'obanga oli muyimbi ku kasente katono nnyo kaba kakuteesa ate nga tukuweera ddala ekintu kya bukadde n'obukadde so totya kujja jangu tutule ffenna twogere bw'owulire kirungi ndi mu management era nze ensonga ezo zonna nzimalanga jangu mu ofiisi yange ne Giovanni banataakulaba sebo kati oli eyo nakulaba nga tolina kirevu kati wenna kati ebirevu ebyo bya ddala oboteeka nawulira bye bateekako ebyo era nakwatako tuwulira kirevu kya ddala si wiigi Giovanni kati fe abategesi b'endongo obuzibu bwe tulina twali awo omusajja gwe bayita Laneeke muganda waffe oyo n'ategeka ekivulu kakati ne Jobu n'aleeta ensonga ezo tugenda zikwatagana tutya ekisooka nze ndowooza nti abayimbi ba gospel bonna basobola okukola bonna Katonda asobola obbawa abantu lane kijja kusinziira ku social capital gy'olina n'engeri gy'obadde weeyisaamu naye ate mu ngeri endala ndowooza mukama yatonedde gospel n'akisaasira n'agamba waayi katuleeteyo omununuzi Dawudi Jobu kubanga nze nkubyamu akafaananyi nga Laneeke ajjuza ekifo ekyo nga talina adde kusomoozebwa alina okutuuka ekiseera amanyi nti mukama amuyambye waliwo okubeerawo provision nga Laneeke alina okumanya nti naye abadde Katonda olaba nzijjuza ekifo kino n'okusomoozebwa kwe mbadde nako so Laneeke alina okutanda okutegeera nti ffe ng'abalokole twesiga mukama bino ebyokwesiga amaanyi genze ndi pulezidenti w'abayimbi nze ndi w'amaanyi nina ssente biki so buli woofuna omuntu akusoomooza kikuleetera okuddamu okukakkana nze ndowooza nti Job ayinza okubanga mukama yamulungamizza ate Job abadde nti buli mwaka abadde ategeka of course abadde ateeka buli mwaka akola buli mwaka n'omwaka guno akola kuva wakati wa January ne April wakati awo wakolera era ku mulundi guno akoze nga 12 April ne Laneeke newankubadde Laneeke yasooka nenze nzikiriza Laneeke nga bwayogera nti ye president w'abayimbi nga bwe yeeyita bw'abanga ayina abantu tunaabalaba naye nde nandisabye abantu tusobola okugiza ebifo byonna Laneeke ali ku Fidelity tugende tumuwagire Job Kiza ali wali ku Plaza tugende bonna tumuwagire tusobola okugiza kati akukolera akuwa omukisa genda omuwagire taswala kanise ne Laneeke tumuwagire banaye naye waffe newankubadde mulalu waffe kumukolera tumuwagire mulokole munaffe just akyali awo alina emitawaana gye batire tumuwagire ne Job Kiza tumuwagire tulina kyakumukolera so bw'oba oyagadde genda ewa Laneeke bw'oba osobodde genda ewa Job naye bonna tusobola obbawagira tuli bangi nnyo naddala balokole tuli bangi nnyo tusobola okujjuza zonna tusobola okujjuza na Plaza tusobola okujjuza Fidelity so mujje tubeeyo nga nakusa mwezi 12 ate nze ngenda kikola ngenda kugula tiketi ya Laneeke
naye nyinza obutabaayo nenze ngenda zonna era nange nja kubeerayo yonna kubanga bantu baffe munnange nsonga nkulu nnyo tukwatako era tunaaveeyo tumalirizeeyo gabiri atugenda kubeera ku UCC tuwagire Grace Mugume mbeegayiridde omukyalo ne concert yesooka naye nza mpa omukisa era nze ngenda bayita nga nze mikwano gyange mujje tugendeko ewa Grace Mugume ngenda kusomeza 2 tugenda kubeera ku UCC Easter Sunday lijja kubeera Gandaalo batugambe it's a family show family concert jangu leta mama leta tata leta abaana tambuzako ku mukyala wo omulete ku concert eno obulamu bwote bugenda kusigala kyekyo matenga ne Grace tumuwe essanyu atumupushing emyaka emirala 10 simanyi concert endala nagireta naye nga bentegedde ebintu byeyo wansi bayizo mga nti wakakola lindako emyaka 10 so tugende tumwagire tulinde emyaka emirala 10 wanajjira munnange amina neyanza nnyo n'okwogerako abalungi ababiri bulijjo mbala ku TV yange naye leero mukama abannyo omukisa kale mutukirize tugende tulaba omukyala n'abaana tubeere bulungi mweraba amina yes Rest TV. Amen. You are watching BGP TV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era yanirize n'omulala byonna bya BGP TV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era yanirize n'omulala byonna bya